Lord Mayor wa Kampala Ebya Lukwago asabye Gavumenti ennyonnyole bannakampala ku kyatuuka ku nteeseganya ezaasuubizibwa okubaawo omwaka oguwedde ezigendereramu okumuzzaamu ofiisi. Enteeseganya zino agamba zaali zaasuubizibwa Katikkiro wa Uganda Ruhakana Rugunda nga zaali zakubeera wakati we n'abakulembeze b'oludda oluvuganya. Gavumenti n'egamba n'okugamba nti n'omusaala gwa Lord Mayor n'abakozi bonna bali mu ofiisi ye obutasukka December gujja kubanga gusasuddwa n'okutuusa olwaleero tewali n'ekikumi n'ebyo ffe twabyesonyiwa. Ng'ali wamu n'omubaka wa Lubaga North Moses Kasibante, bakansala Chifula Lukwago ne Alan Sewanyana, Lukwago ategeezezza nga watalina kirowoozo kya kudda mu kkooti ku nsonga ze. Wabula agambye nti Gavumenti kati yegenze mu kkooti ng'eyagala kujaabulula ebyasalibwa abalamuzi Lydia Mugambe ne Yasin Nyanzi abamulagira okudda mu ofiisi ye. Okusaba kuno baali baakuteekayo dda mu Maachi w'omwaka oguwedde nga basaba kkooti ejulirwamu eyimirize ensalawo y'omulamuzi Lydia Mugambe yaga nti byonna bye baali bakola ku sitewoole byoga nti Lukwago bamugobye mu ofiisi nti byonna bifu, nga basaba kkooti ejulirwamu egira ebiyimirizaamu okutuusa nga bataddeyo okujulira kwabwe okuwakanya ensalawo ya Justice Lydia Mugambe gye bayise intended appeal. Era mu ngeri y'emu nga bagana ekiragiro kya Justice Yasin Nyanzi kyeyafulumya nga kiyimiriza olukiiko lwa Franka tumwebaze nakyo bakiyimirize, n'ekiragiro kya His Worship Waninda nakyo ekyayimiriza olukiiko lwa Nyanzi nakyo bakiyimirize. Lukwago era ategeeza nga bw'atalina nteekateeka ya kwesiba ku ssenkaggale w'ekibiina kya DP Norbert Mao era n'amusaba aleme bissaako birowoozo. Siri mabega wa debate eyo era sigitandikangako, njagala okubeera ku record. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.